Omulabe waffe owaleero ku Transmedia ewamu ne Spotlight Uganda tukwaniriza ate tukwebaza nnyo okubanga otuteekamu data wo ne ssente zo okubanga okyatugoberera ku buli kimu kye twatuteekayo n'obanga otulaikinga okomentinga ate n'obanga osharingirako n'abalala. Olwaleero tuli mu kifo kino ekirungi ennyo kye mulaba mu background yaffe. Tuze kwogera ku mulamwa ogw'enjawulo naye nga sineeyongerayo munzikirize gwentabudde naye yeyanjule tweyongereyo sebo twaniza wano ku Transmedia wamu ne Spotlight. Webale kunyanirizaako wano ku Transmedia wamu ne Spotlight. Era olwaleero kyanjawulo nnyo tuli nnyo ku bbala okwogera ku bantu nga basobola n'okubalabako. Erinnya Kizza Peter munnamawulire ate munnamawokota. Munnamawokota. Nze akubuuzaako ne Usitye Muhendo nga bulijjo gotagenda kwerabira. Olwaleero tetugenda kumala budde, tugenda kugenda direct ku mulamwa. Omulamwa gwa leero abazadde tuzadde abaana naye twesuliddeyo nnyo ogwanagamba abaana baffe bakuze nga tebalina mpisa za mu bantu. Imagine omwana oyina omugenyi ewaka omwana naava namuyitako mu maaso bw'ati ekyo kimanyi natamubuuza nako asobola n'okusatuuka bw'ati n'ekyomuwadde ekyokunywa n'akiyiwa. Asobola n'okukibuuka. Lwaki guno omulembe nga guno abaana tebayina mpisa tunenyaani suubira buli omu anenyezebwa kyenkanyi mu bitundu mwe tuwangalya banenyezebwa kyenkanyi naye nga ebiseera ebimu yadde tugamba abaana tebalina mpisa naye nze kino sikitwala nti ddala abaana tebalina mpisa wabula nze kyendaba mu nsonga eno amazima gali nti empisa weeziri naye nga ekiriwo kwe kuba nti empisa weeziri naye akatogo k'empisa ke kaliwo. Akatogo k'empisa okutabiikiriza kw'empisa n'okukopperera. Olowooza lwaki ezo empisa abaana tebakyalina mpisa nga ze twayina edda oba abazadde baffe ze baalina? Kye tuyinza okugamba nti toyinza gamba abaana tebakyalina mpisa nga abazadde ze baalina edda olw'ensonga ziringa 3 oba 2 ezireese okuba nti empisa abantu abamu bazirabanga empisa ezitaliiwo naye ezo empisa nziraba empisa weeziri wabula okubeera nti zitabusetabuse. Mu biseera bye twogerako ebyabajjajjaffe watuukanga ku kyalo n'osanga nga kuliko abantu ba tribe emu gyewasanga nga abanyankole ebiseera ebisinga babeeranga banyankole bokka mu kitundu kyabwe embalala we wajjanga wano mu Buganda nga n'ebiseera ebyo Kampala tennafuuka kibuga tebannatunuulira nti oba nga Ntebe yeekyali n'ekibuga nti osanga nga bonna Baganda owatuukanga e Busoga nga bonna baki Basoga. Naye kati we bigenze ng'ensejja ekula osanze nti abanyankole bazze mu Buganda, Abasoga bazze mu Buganda, Bannakenya bazze mu Buganda, ate Abaganda bagenze Kenya. Noweesanga nga kati amawanga gagenda Kenya oli azirese kati ate kigenze ne kijja nti ogenda noweesanga nga ate kati n'omuze oguliwo nti osanga ate eggwanga teryagala kuwasa ate eggwanga linnaalyo nti noweesanga nti Omuganda ajja kwegomba Munyankole amuwase, noweesanga Omunyankole ajja kwegomba Omuganda bw'aba afumbirwa. Ate bw'oba oyogera bw'otyo nti Omuganda awasiza Omunyankole kati n'osanga ng'empisa z'Omunyankole tezikwatagana na za Muganda. Kati awo wezijja nkulaga nti empisa weeziri naye akatogo kaaki k'empisa. Naye ate bw'oba ompasiza nga ndi Munyankole oba ogenda kukikola otya kubanga empisa z'Abanyankole n'ez'Omuganda ziyinza obutakwatagana n'oluusi kale ziyinza okukwatagana naye kusinziira ku mmwe abazadde. Naye kati abazadde nammwe mugenze mwewasiza temufaana temuli ba tribe y'emu ono mu Western ono wa Central waneeno naye nammwe mwennyini ne mutawaayo budde abaana bamwe okubateekamu ziri empisa ze mwetaaga. Ebiseera ffe mu Luganda tulina olugero olugamba akaakyama amamera okagoola kakola ki kamenyeka. Kati wobeera nga Kyomuhendo oli mukulu nange ndi mukulu kitegeeza nina empisa ezandera za njawulo ate naawe olina empisa ezakola ki ezakulera zaki za njawulo. Kati wenna abanga nzize nkuwasizza ebiseera ebisinga osobola okwewasanga ffe abasajja oli myaka nga 3 owasizza omukazi ali myaka ezikka wansi wa 3 kitegeeza egyo emyaka 3 ekyakuliramu okuva wansi ng'oyonka okukikujja mu myaka 3 kigenda kubeerera kizibu.
nti kati ogenda zaala omwana omuzadde Muganda nze taata we ndi Muganda empisa ezaffe ze nakuliramu zanjawulo naawe omuki Omunyankole omwana ono wanaakola gwe ekyammwe nti Omunyankole oba y'okufukamira si nsonga tajja kufukamira ajja kukwata ekintu akikuwe gwe ng'Omunyankole ojja kulaba nti omwana wampisa tojja kimujjukiza naye kati nganze Omuganda ngenda kulaba nti omwana si wampisa omwana ono agenda funa okusoomozebwa agenda tuuka ekiseera wafukamira maama waali mama takitwala nga nsonga takirabamu buzibu oba watafukamira taata waali ate taata akitwalamu obuzibu omwana ono agenda kula ng'alina empisa ezijja zimulwanirira mu bwongo agamba okufukamira kyekituufu obutafukamira kyekituufu kati kwegamba omwana n'abuzaabuza omwana n'akula nga mumubuzaabuza we luba lulimi akuze n'ennimi bbiri akuze awulira maama Olunyankole Oluganda lwayogera lumenyefu akuze taata lwayogera awulira tayogerangako Lunyankole kati omwana n'atuuka ekiseera nga wawulira kaaka kati nze omwana yambuuzaako kaaka yaani jjajja yaani kaaka yaani jjajja yaani kati omwana akula ng'amanyi kaaka wajja eno atuuka n'agamba oba abantu bano tebalina ku level y'emu wagenda Embalala awulira kaaka wajja mu Baganda awulira jjajja kati n'akulaawo nga ali wakati mu kusoomozebwa nti kati n'empisa we zituuka nga omwana akuziddwa bataata taata Muganda mama Munyankole kizibu okutambulira ku mpisa ezimu mwenna mumulabe nti wampisa wanaagenda Embalala ne wanaafukamira omulundi ogumu era ajjaga akaana kalina empisa ne wanajja eno ajja fukamira olumu abyerabira era bajja gamba omwana takola ki talina mpisa nti empisa weeziri naye zonna ntabike kizza owasizza nze Omunyankole kale owasizza tribe yonna etali yiyo gye tuva ne gye tulaga omukazi yenna alina okubeera wansi w'omwami kubanga bwenfumbirwewo nga ndi mukristaayo nzikiriza n'engenda n'eddiini gye nkoze eki gye nkusanzemu bw'oba obadde mulokole nnyina okubeera mulokole kuba kigambibwa nti omukazi yenna abeera wansi w'omusajja nti bwenfumbirwewo ngenda n'eddiini gye nkusanzeemu kati ekitegeeza nti bwe mba nsobola okukyukira byonna wansi we kitegeeza nti okyasobola okuntuza n'omwana mukyala wange nti omanyi nti ye omanyi ffe Abaganda oba ffe Abanyankole olwo ffe tukola bwe tuti okitegeera ne oba ogenze ewaffe okola bwoti oba ontegeera so n'ontuuza wansi n'ogamba mukyala wange nkwagala nnyo nti ye naye njagala tukole bwe tuti kyogamba swakikola ebyo byonna nsobola obikugamba n'obikola naye ekintu ekitali kikuliremu kiba kizibu kyatuukiriza nze nga nze kizojja kutuuka nkikugambe okitegeere era okikole ne singa onaasolobamu n'ogenda kuba kati wobeera tewamanyira kufukamirira muntu omuntu gw'olinako ekitiibwa kati nga bbaawo osobola omufukamira ne singa ofulumako n'osanga atali bbaawo obeera osonyiwala kubanga tekyakola ki tekyakuliramu kati oyo wanaabeera yakulabye olw'okuba osonyiwala tekyakuliramu ye tagenda kutwala nga wakitiibwa agenda kutwala nti toyina mpisa kati omwana ono agenda kubeera nga naye atambuliddemu ekyo naye akuza alaba maama ewaka afukamira wasanga bala teyefiirawo kati abanaamulaba bajja sigala nga balowooza talina kati bye byenkugambye nti omutuuza n'omugamba nti ffe mu Buganda oba ffe mu nnono yaffe bw'osanga omuntu yenna fukamira bw'oba ogaba ekyokulya fukamira omwana tumukole bwe tuti tekigaana ffe abakazi twabawulize nze ngamba mwe abasajja nammwe mwe abawasa tribes ez'enjawulo mwe mwesuuliddeyo ogwa nagamba kubanza ogenze kumpasa nga simanyi kiki kyakukola